Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ya byobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba ampanyiga mawu. Ebe na birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenje ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Farida Bikobere Anyaga ng'olunaku lwa kusatu ate ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi tuli mu gwa mukaaga omwaka tuli mu 2024 mbaniriza tugenda kubanga ate tuyitaayitamuko mu mawulire agabaddewo wootaabadde awo nno after 20 minutes omugenyi waffe agenda kubanga ate atwegattako onono nga ye Idi oba Executive Director wa Rising Teenagers Uganda tugenda kubanga tutunuulira obuzibu oba challenges abazadde bayitamu nga baraisinga abaana bano ba teenagers oba nga bakuza abaana ba teenagers so ngenda kukubiriza nnyo obeereko ogenda otusange ku Facebook ku The Alternative Uganda oba Digital TV pages ezo bbiri ogenda kubanga ate otufuna bulungi nnyo olunaku olwokusatu wanebeera Women Crash Wednesday era ngenda kubanga ate negattibwako Omumbejja Bikobere nga ate bwe tutye tugenda okubanga tutambuza show yaffe ey'olunaku lwaleero ngenda kubanga ate mbeebaza nnyo mmwe mwena abatwekuumirako buli lunaku from Monday to Sunday kubanga buli lunaku tuteekayo show ate ne muzi
ziraba mwebale nnyo mwebalire ddala abalabi ba political days sisobola kubeerabira ate munnange namwe mwebale nnyo okuba nti mutulaba everyday every Sunday nawe atannatandika kulaba political days it is the time otandika okubanga ate otulaba bulungi nnyo tubeerayo buli Sunday essaawa zibeera 2 ez'olweggulo oba ez'akawungeezi so munnange ezikoona ssaawa 2 genda ku Facebook onoonye The Alternative Uganda ogenda kubanga ate otuusanga nga tuli ku the political days tuba tukusosotolera amawulire agabaddewo mu byobufuzi wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda so ng'oyagala okwekuumira mu kumanyanga ffe tusalawo okubanga ate tukunoonyeza amawulire mu byobufuzi politics purely politics ate nno munnange nga si palapasa abeera well researched ng'ayinako ne evidences so nno ngenda kukubiriza nnyo weefuule omulabi wa political days agenda kubanga ate kunyumira bulungi nnyo tunaatuuka mu 2026 ng'omanyi ani ow'okuwa akaluluko oleme kasuula busuuzi nga bakugamba nti woolaba kino tiikinga nga tomanyi na lwaki olina okubanga olonda omukulembeze gw'oba olonze tugenda mu kalulu y'ensonga lwaki twagala oteekateeka ba citizens musobole okubanga ate you don't waste your votes nga akalulu okateese munnange kaba kakola amakulu ngenda kubanga ate nyingira mu mawulire g'olunaku lwaleero to tell you tuli mu budget month olunaku lw'eggulo omukyala minisita wa investment Every Naniti yabadde ate munnange alaunchinga Uganda National Budget Month olunaku lw'eggulo era nga wiiki eno tusuubira okulabako State of the Nation Address omukulembeze w'eggwanga His Excellency agenda kubanga addressinga nation olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'omukaaga agenda kubanga ate addressinga the nation about the budget ate next week ennaku z'omwezi nga 13 tugenda kubanga ate tufuna okusoma kwa budget eya 2024-2025 eno budget ng'ebalirwamu 72 billion okwawukanako ku ya 2022-2023 eyali ya 52.7 billion so nno ababaka aba opposition olunaku lw'eggulo nabo ba addressinze media nga bagamba bo bakuboycottinga State of the Nation Address ate era munnange bagenda kuboycottingira ddala ne budget reading awo n'omuntu weyeebuuliza ku lwaki bandibadde nga baboycottinga budget reading gye baparticipatinga in the making kubanga baliyo mu parliament so nno bano bagambye nti kati eneefuuse ritual eya omukulu His Excellence the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni era nga bagamba nti they are not going to be part of the ritual omukulu ono gy'abeera akola every year bano nga bakulembeddwamu omubaka ate ng'ono spokesperson wa NUP omukulu Joel Ssenyonyi bagambye tebagenda kubeera part of the State of the Nation Address ate ng'era they are not going to be part of the budget up next ennaku z'omwezi nga ate mu ababaka abagambye naye nga ebyo byonna byemukola tebiyina makulu kubanga twabikolakola dda and I did not yield the results era nga bano bayongeddeko ne bagamba nti ne decision ya Speaker of Parliament okulaba nga Parliament egenda kufuna regional sittings era nayo bagiwakanya era nga bagamba nti this is a waste of taxpayers money era nga bano bagamba committees teziyina ssente kubanga zitambuza emirimu gyayo ate lwaki basitula Parliament enamba egenda etuula eggulu ate basitule Parliament egenda etuula embaale ate basitule Parliament egyetuula embalala ba reaching a decision eno ne bagamba bagenda kubanga batuula Parliament egenda kubanga etuula pa region okulaba nga ate batunuulira ebizibu ebyeyo region kino nno omukulu Joel Ssenyonyi yakiwakanyiza n'agamba nti ate okwo okugenda kubanga ate kwonoona ssente za muwi wa musolo era ye n'agamba nti essente zino lwaki tebaziwa committees ne empowering committees okulaba nti ate zikola emirimu gyazo ze zirina okukola okusinga ebanaaboonoona sente ate basitula Parliament enamba of 500 plus MPs okulaba nti ate baba transporting okubatwala in those particular regions sometimes bajja kwetaagayo ne kapadiem tumanyi ba honorable
onakiwakanya nagamba era naye era ye takkiriziganya nakyo, ye takkiriziganya na kwonoona ssente za muwi wa musolo. Awo nno omubaka Honorable Mubaraka Munyagwa naye yavuddeyo n'agamba nti naye nga bino aba opposition bali mu kuvaayo gamba mbw ate bo they are not going to be part of the budget reading ate simanya state of the nation address nti abamu it does not make any sense kubanga abamu bavaayo ate ne badde ewaabwe ne batuula ku mativi ne bawuliriza omubaka omukulu ng'ayogera president ow'eggwanga ate n'agamba nti bano bo nabo baabikola bakola boycott zino ne zitabeerako kye ziyudinga era n'akubiriza ababaka abali mu parliament aba opposition agamba they should come up with new tactics tebasobola kubanga bakozesa obukodyo bwabwe obukadde ng'ate bakimanyi bulungi nti those tactics didn't yield any results. Omubaka ono tiyabadde musanyufu nnyo n'agamba nti n'ekyokubanga ba boycotting budget reading they participated in it ate lwaki bavaayo ne saawa eno ne baagala okwefuula mulungi omu mbu tebagenda kubeera part of the budget reading eri mu coming up next week. So nno oyo omubaka Mubaraka Munyagwa yabadde ayogerako nonno we olunaku lw'eggulo we lwazibidde nga tulaba ebbaluwa okuva wa Honorable Veronica Nannyondo ono ng'agamba nti munaye Madam Speaker mpandiise ensonga empandiisiza ebbaluwa eno is I want to withdraw my signature ku kiwandiiko ekisensalinga ba commissioners bano be bagamba mbu beewa ssente service award ya 1.7 billion ono ategeeza bulungi nnyo n'agamba nti nze munnange nawuddiisibwa omukulu akulira oludda oluvuganya gavumenti loopu era ng'ono gwe tumanyiko nga Joel Senyi n'agamba ye bamuwa ekiwandiiko n'alowooza mbu n'attendance list era naye n'ateekako erinnya lye ne signature gye byageza okuggwera nga munnange yali asayininga document essentially nga ba commissioners watu bayite babaka banne ono n'agamba nti ye takkiriziganya na essentially nga ba commissioners abo kubanga ensonga zaabwe ze bawa in bad faith. So for that reason she wrote to withdraw her signature from that document yadde nga ate olunaku lw'eggulo era twalabye ababaka ba NRM nga nabo munnange bagenza okusayininga ku document eno nga bagamba nti baagala kwegatta ku mukulembeze w'eggwanga okulaba nti balwanyisa corruption yadde nga mu chief whip wa NRM yavuddeyo n'agamba ne bannange aba NRM temukkirizibwa kubeera nga musayininga ku document eyo bano tebamuwuliriza era omubaka omu twamulabyeko ng'agamba if it means to go down ng'alwanyisa corruption ye tagenda kubanga yeetiiririra. So nno munnange tunajjukira nti ekiwandiiko kino ekisensalinga ba commissioners kyakafuna 2 deadlines nga tebareachinga the signatures they want. Jjukira nti basettinga they want 177 signatures okulaba nti ate motion ene ye censoring aba commissioners bagitebolinga wali ku floor of parliament. Bano nno basooka ne bagamba last week nti ate we bagenda okubanga basolooza signatures zino naye ate munnange signatures tezaawera era omukulu Theodore Sekikubo n'avaayo n'ategeezaako n'agamba nti signatures ababaka babatwala Nairobi so we cannot have the signatures that twagala seera olunaku lw'eggulo n'avaayo n'atugamba deadline egenda kubeera ya Thursday this week okulaba nti ate munnange basolooza signatures ze beetaaga batebolinge motion essensaringa ababaka ba parliament ba commissioners ba parliament abeewa omusimbi okuli Mathias Mpuuga ng'ono no yatwalira ddala millions 5 ne bana abatwala ebina. So nno munnange pendinga signatures zammwe ku document eyo abasinga tebamuwuliriza ne bagamba naye nga lwaki ennyo ffe tugenda kubanga ate tusayininga olw'ensonga nti twagala kusaidinga ne Mr. President mu kulwanyisa enguzi oba tugiyite corruption. So era abasinga twabalabyeko nga bali mu kwapendinga their signatures olunaku lw'eggulo ku document eyo katusuubire nti ate
omubaka Theodore Sekikubo signatures leero ku luno zinaawera okulaba nti ate motion eyo mugitebolinga yadde nga abamu ku bo tebaagala kuwa associatinga na document eno abamu baagana n'okugisayininga nga bagamba nti nanyini kuleeta kiteeso kino ba ADN ayina ebiruubirwa bye ebirala so for that reason baagamba bo tebagenda kusayininga ate waliwo ne be baawuddisa okusayininga nga Honorable Veronica Nannyondo wa Bukomansimbi aga nasayininga nga simanyi bangamba it is an attendance list yadde nga omukulu Joel Ssenyonyi yavuddeyo naga nti tekisoboka kubanga ekiwandiiko kino kisayiningibwa ku tebo ate ye kyamusanga kitya mu committee sitting nagamba nti oyo omukyala ali mu kwogera bulimba site tumuwangako kiwandiiko kino kukisayininga nga tumuwuddisiza mbu it is an attendance bye ku mukono so nno ng'amaliriza poliisi olunaku lw'eggulo yakutte bakanyama abalabibwako mu katambi nga bakuba omuvubuka omu kibooko ku kizimbe ekimu mu kibuga Kampala ensonga lwaki baali bakuba omuvubuka ono munaye tetunnagimanya bulungi nnyo naye ng'omuvubuka yalabikirwako mu katambi yamanyikiddwa nga Eiza Kakitooke yadde ng'omuvubuka ono teyagenda kuwaaba ku poliisi kugamba nti bannange bantulugunya simanyi nsonga lwaki bantulugunya naye nga poliisi olwalaba akatambi ako lw'Abannayuganda okasheyaringa ennyo munnange ate nayo nebakaana n'omulimu gw'okunoonya abantu bano era olunaku lw'eggulo yakutte abantu bano okuli omukulu Opaya Dalius onono nga ye yali akutte omuggo ng'asabula omuvubuka ono ate n'omukulu Samuel Azabo onono nga ye yakwata akatambi kano bano bakwatiddwa era nga bali mu kukuumirwa ku poliisi ya Old Kampala onono nga banava babakane n'omusango gw'okutulugunya abantu so nno banenno si ba poliisi ate naye bano ba askali bakuumi ba kizimbe yadde nga ye gwe baali bakuba yakanyanga kugamba afande nsonyiwa so nno munaye abakulu bano si bakozi ba poliisi era omukulu Frederick Enanga yategeezezaako nti ate munaye abo bakanyama yadde nga tubalaba nga bali mu ngoye enzirugavu ezefaananyirizaako eza counter terrorism police naye nga ate bo munaye ba askari era nategeezaako nti bano bakyagendera ddala maaso n'okulaba nti ate balwanyisa engoye zino okubeera nga zambalwa bakanyama ate ne ba bodyguards kwosa ne ba askals ababakuuma ebizimbe bino ng'amaliriza olunaku lwange olwaleero ku mawulire munnaye police still Fred Enanga yavudde n'ategeeza nti bali mu kulinda aba NUP bagende gye bali basitooke bafinding a solution zibutya bwe bayinza okubanga ate bacontinuinga their mobilization rallies nga ate tebakosezza bulamu bw'abantu balala ono nagamba nti bo bano aba NUP bwe batavaayo na strategy convincinga poliisi twandibalaba nga ate tebazeemu kukola these mobilization campaigns ezibadde zigenda mu maaso kino nno kyaddiridde okubanga ati NUP yali e Masaka weekend ewedde ate munnange ku Lwokutaano abantu 3 ne bafiira mu eyo mobilization campaign gye baali bakola mu sides eyo e Masaka kino nno kyaleetera poliisi okulaba nga ate discontinuing their mobilization campaigns paka nga ate munnaye bavuddeyo ne strategy enambulukufu butya bwe bayinza okuuma abantu baabwe okulaba nti ate baba tebafiira mwene era omukulu Frederick Enanga yategeezezaako nagamba nti there is no reason lwaki otambula n'omuyeye gw'abantu from Kampala up to Jobola ogenda mukono ate n'okugenda n'omuyeye gw'abantu ate n'oleetera traffic flow okubanga ali very very slow ono nategeezaako nti abantu abo basingana mukubo nga balina we balaga it may take you 3 to 5 hours okubanga ate otuuka gy'olaga ono nategeeza nti nga tebavuddeyo ne strategy eraga poliisi butya bwe bayinza okutambuzaamu their mobilization campaigns terrorists munaye bo sibakuddamu kubanga ate babikolera ddala ngenda kubanga ate mpumulamuko bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako Omumbejja Lilian Luwede ate n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero Madamu Nankonda Hope Mwijjuka nono nga ye Executive Director wa Rising Teenagers Uganda tugenda kubanga ate tutunuulira challenges z'aba parents oba abazadde ze bayitamu nga ba rising aba teenagers. A very good morning.